omukulu gwaita Dewo Njuche avuddeyo mpozi mu lukuŋŋaano w'abanafu abaddipi batera okukola press conference n'ayogera ekyama n'agamba nti bannaye banonze President Museveni okutuula kakiiko ka Uganda Human Rights Commission nga commissioner mulamba naye olwa ssente ezo zonna zendaba nzirekeredde ne ng'aba abantu bange beebusiya sijja bavaamu nkyali mu race era neesimbyeyo kuba buusi ya LC5 pozi nkyali mu nnyonnyo so temuggwamu maanyi baadde batandise ku makya okwogera ebigambo era ndowooza omulaba abasajja balina omululu era Museveni amuyise namwano sente yakoze announcement batandika nze njagala kwebuuza ekibuuzo kimu amaanyi g'omwami ono njoki genkanawa simanyi nange amaanyi ge gaali nakati kankubulaga ekintu kimu nakamuwulira omuntu akyasinza okubeera n'amaanyi ye muntu gw'osanze ng'aliko obulemu tugeze ng'atambula ku ttaka bwati mu kifuba muno musigalamu amaanyi nedda omuntu bw'atuula wansi bwati nakkwata oyo kitegeeza nti neesije bw'abanga avuddemu n'abala ne bavaamu ne musigalamu oyo aba w'amaanyi nnyo okusinga bonna batunula sayidi zeeyo ne batunulira abefudisi bonna gwe basimbawo ng'owaabwe oyo FDC wa DP naye abefudisi bagenda mumusapootinga agenda kuwangula ngo wa DP yawangulawa naye kati awo nedda bw'aba nga abefudisi bavuddewo onaagobererwa people power abajja kuwanga nabukakafu kindi agenda kugobererwa people power lwaki ayambadde akakofiira anti people power tegoberera bugoberezi mu yeeye people power esobola n'okusimba emabega w'omuntu w'NRM senga eraba nga yakola obulungi kiri bwe kiti kati bw'obanga waliwo babiri ow'NRM n'owa DP people power ekyasobola okuleeta omuntu kuba people power si kibiina anti kali nkubuuza ekibuuzo Muhammad Nsereko n'amala yeesimbawo somewhere people power esimbawa andi eyizo mugenderera kubanga eyizo mugenderako wa kibiina ati NRM kati yakkiriza nti kitange mulogo ati nkugamba nti abatibo power bo bagoberera buli muntu gwe balaba nti alimu omulamwa so ne bo balaba WNRM galimu omulamwa nga bajja ate balaba nga tewali walimu mulamwa tebajja kino kyanjawulo era nene sente zirabe omulamwa gwona zana kyobo ziraba sente ezo era bavuga bavude bagamba size NRM bokka wabula sente naffe ffennyini ababatali ba NRM naffe tuli bavubuka ekitegeeza ba people power bakyogedde abyebimu karo neze ndaba akubye ebbali owa bayizo akabalo naye guno gwabadde musota bambinga guli muntamu tabuweeri ojjira twatuuka mwali jebula bagamba mbwe ebbanja yawulako ebbanja osigazawo mmeka kamira bibuzaabuza omusajja yabadde omusota gwabadde muntamu nga bwagukuba talya bw'atagukuba talya naye nze ndayatuto ba commissioner anti gwe kubanga oli mwogezi wa gavumenti kakati ate gwe atali mwogezi wa gavumenti nze kulwange nze ngamba senga nabadde yenze nga bampadde bwa commissioner neri ekifo nandigenze ne shuwadiri ekifo kya commissioner nga kya commissioner kitwalawo shuwadiri kati watawangula ate neno tasobola kuba livansi ati nekinandikoze nze nokuloti tanditute buno buliwa buno obwa shuwadiri ebyaffe mubiwulidde mwewamwe byabadde bitya Stanbic Bank moving forward. Stanbic Bank erabirirwa banki enkulu ya Uganda. Onoonya amayinja agawundiddwa obulungi agattalazo oba oli mu mulimu gw'okusiba ttalazo naye omwami njoki alanyumidde okyasazeewo kwesimbawo era kamishona kale abiganye twagala bwe bati abatakyuka abatawaayo ebitundu byabwe ku lwa siringi era mmanyi nti ne bw'anaawangulwa ne babumwongera ajja bugaana. New White Star Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo bulingeri yonna omusango gw'amabirizi guli gwatwalayo ng'ajulira olwa bino ebyasalibwawo kwegirimiti gutandika okuwulirwa olunaku olw'olwaleero
kyokka batandikiddeyo dde mulabula senga kukumeka ogenda kukyejjiramu enjawulo bannange Jennifer Musisi bukyanga alangira mu lwatunga bwagenda okudduka ekibuga Kampala bannange nga bimwokyezza mukazi watto abantu beekawempe balajjana bannange embwa zakitegeerako ne zitandika okudda ku ngoodo bagamba KCC eddemu ettembwa nga bwe yakikola bannange mu kitambwe ekyaliwo emabega kaawo bannakampala baffe embwa bakwano ba President Museveni nfanfe beyakaleta mu Uganda abachina bavudde ne bagamba bagenda kwabulira Uganda kubanga waliwo abatandise obayingirirawo ne batandika okubattagatako n'okubabba. President Museveni abawadde obukuumi bulowooza ng'omuchina abamanyi judo ng'aliko n'amukuuma oyogedde ku bachina enteekateeka zigenda mu maaso amasomero agasinga gongeddwamu amaanyi okusomesa oluchina simanyi kigendererwa bannange bagadde batandisa lunaku na nnaku bannange abaana baffe abajiira mulira ababadde ku bitanda bannange mbasabire nnyo kubanga abamu batandise okufa bafa balajana bannange nga boogera ntwalaba omusajja nga atuyiira ebintu n'akabiri tinakoleeza bannange mbwe essomero libaddemu entalo kubanga libaddemu abazungu okuva ebweru abali wa ssente mufukamire tusabe ebyo nga bikyali abo kati natewulira bino ebintu ebifulumye poliisi eri mu ssente tozirabangako okuva yagamba buli ayina emundu bagireete bagiwe layisinsi bali batunidde okufuna $500,000 kugambe mu kaseera mpaawo kaga bakafuna biliyoni emu nkozi neera bakyewuunya wawalalalalalalala abakungu okuva mu poliisi nga bonna banywa yunifoomu ezijjudde ennyota bafuumuddwa mu kakiiko ka paalamenti nga babalanga butajja na minisita byakwerinda obwedabule bagezaako okwasamya omuwabaeko kye boogera nga munyagwa ababoggolera mufulumye mangu obupaale bannange obuganda tuwemuse Gilbert Bukenyazeemu tuwemula omulundi omulala bannange kino mukibuliriza omulangira ndawose Gilbert Bukenya aliwo omukyala wuno Jasid Najemba afuddeyo n'amutwala mu kitongole kya FIDA Gilbert Bukenya amuzaalamu omwana n'amusuulira kati bannange omwana talina kyakumuleesa bannange Bukenya ofudde wanaekiwanankiriza bw'onaakiwulira naddala gwalina omulwadde wa kansa oba gwalina kansa wetwogera eddagala mu kansa institute bannaye tekyali kigambibwa mbu gavumenti yalikwata ku Entebbe airport wawalalalalalalala Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo ubyogereko Binsangawano akina the sensation dream team ababa bedembo saza bisanga tukuzigira waista magic sabuni w'obuwunga okuva mana fa Bidco muyitirivu nnyo genda omwefunire ojja kunyikamu engoye zonna zivemu amabala ekyo kiyitirivu waista basobu naye muyitirivu kugambe ejja kukijjamu enjawulo Wisdom Hardware's One Stop Center tiles on eza buli kika bakola super set adhesive tiles cement ne grouter UNBS babakoneramu ekintu ekyo new stainless steel tubes ebalese empitivu ne pipes super set adhesive asangwa mu hardware's wonna mu Uganda yonna genda ku Wisdom Hardware's miles mukaga as a road oba kunalula arcade 0705 ana isimu ya bijojo kuba okumanya ebisinga oba nafe ezit color sheets kana mabati mayitirivu nnyo galmu aluminium ne zinc technology batiri wangala mu 5 kusinga batiri abulijo litalaga bugu mu nyumba lijja mu designs colors and textures and pitable for the last roof standing strength of a nation Jigama roofing 0800 bidinya 0M00 esimu jejo kuba kumanya bisinga ebyo bijja kwanga biterde bulungi abange yes
Bukenya. Chichi. Professor Gilbert Bukenya Lumumba ntambula ku kyalo nesanga Professor Bukenya bwe namutuuka ko ntunyumyamu nangamba nti nkola nemugati nkola mu hoteli yantegeezanga bali na hoteli Galuga asobola okumpa omuntu yansubiza emitwalo 7 navaawo nkyamukidde nga manyi nfunye omusaala okukola ogunamala okukola byenjagala agamba bwe nazimutwala ebintu byakyuka nali mulabanga kitange nenewuunya bwe yakantima nti muwala nkwegombye Bukenya okugenda okwogera ebyo ng'amaze okusituka we yali atudde nga atandise okumpa eweeta ng'ebyomukwano nga bwe bibeera mukyala najemba anti mukyala najemba anti yagamba yansuubiza mulimo nenva ku popopome boliyo senda gye nali nkola agambye awo muno yagera kumaliriza nga atandise osituka nga manyi tubabadde ki kusituka we yali atudde wetanga ebyo mukwano byamusalamu omwana naye popupe eyo yamusalamu omwana mutwe guguno esitano yokuzaalamu omwana ogimanyi esitano yokuzaalamu omwana ogimanyi kidomooli kati kankubuza ekintu kimu omanyi nti osobola okwebaka ku muntu ng'okozesa ekifo kyo kyolina ku radio Simba mbuuza kino ono bwaba ali emanyi nino bamuyisiza bubi lwategenderawo mawulire nga bakamuwa emitwalo 7 anti ekikulu kiri bwe kiti omwana kati akuze nepopope eyo abantu abanene bali abakulu ba polisi babafumudde mu kakiiko aka palamenti nga bagala nino tebazze minisita byakwerinda munyagwa yavumye vanu whatever babanga abalinako kibagenda okugera mubujira muli mugende kakati antwalibwa tebula mukubujira yavumye bano munyagwa bajja kusiba oyo Star Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni y'obuwunga egamba waliwo omuchina banenge bakutte ku airport ng'alina ebitundu by'ekyama ebya zebula bagiyita ekyentule gesimanyi bikoze bitya ebitundu by'ekyama bisukka mu 5 mamanya ekyo kyewuunyisa sikirowooza nganako simanyi lwaki ebitundu by'ekyama naye ekisolo tebiba byakyama ebyekisolo bibeera bya lukale kwa buli muntu abeera abiraba ekyo kyennyini eyo tugenda ku bakyayina baffe abo betugamba nti batandise n'okudduka wano bategatiramu nga kwaya nga tugamba nti mwena abakyayina abali wano mweyise bulungi mube n'empisa muli bantu bane ba Museveni mwali bekyayina ne Musengo MTN Red Solar etutte Binsangawano okuwummulamu goba enzikiza ne sola esinga ku bbeeyi esoboka nyumirwa solar power empangazi ne garanti ya myaka 3 ku Red Solar Systems zonna buuza ebikwata ku Red Solar Power ku dduuka lya MTN erikuliraanye leero sasulako deposit wa $9,900 olwo osigale ng'osasula sengi 7 buli lunaku Red Solar Power kino kya ddala Esaawa zigana kuwera emu ey'okumakya ne Super 3 zanya era owangule. Baana bannange leero mu klabu yaffe ya Umeme Safety Club ku ssomero twayizeeyo nti tokozesanga ekyamasannyalaze kyonna ng'otobye oyimiridde mu mazzi oba ng'oliraanye amazzi toyingizanga kintu kyonna mu soketi oba extension y'amasannyalaze tokwatanga ku waya beera wala nnyo ne waya z'amasannyalaze tolinnya emiti egirinaanye waya zino n'emiti gy'amasannyalaze tosembera zi transformer. Umeme, powering Uganda. I want to go somewhere, someplace where we can spend quality time together, enjoy sightseeing, and have dinners on the beach. Like Dubai? Yeah, but also where the kids can go to theme parks. So, Dubai. And where I can shop, like seriously shop. Then it's definitely Dubai. And where I can sort of... Yes, Dubai! Fly Emirates daily to Dubai and have fun times with the entire family. Visit emirates.com. News. Amawulire wegaba gonna agesiika ku ssaawa eno.
tusibwako Airtel. Nyumirwa internet ya Airtel edduka obuweewo eya buli omu era ebuna wonna. Nyiga *775# okweyunga ku internet ya Airtel. Airtel, omukutu ogukyasinza mu bya smartphone. Kati eweredde ddala emu yennyini ey'enkya ya leero abatuuliriza mwasimutyano n'amawulire gaffe ag'essaawa zino mu bujjuvu ogakutuusaako ndi James Tenywa. Gavumenti ya Uganda egamba nti abayizi 9 be baafiiridde mu nnabbambula w'omuliro eyakwata essomero lya St Bernard Senior Secondary School era nga gavumenti egamba nti waliwo n'abantu 8 abaakakwatibwa kakati nga bano bateeberezebwa okubeera nga beenyigira mu kwokya essomero lino oba nga wakiri baliko kye bamanyi kye bayinza okunnyonnyola mu ngeri essomero gye lyajjaamu. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza ebyawaggulu Dr. John Chrysostom Muyingo agamba nti abayizi 9 be baafiirawo era nga agamba nti gavumenti ya Uganda eriko obuyambi bwewaddeyo okudduukirira abo abaafiirwa abantu baabwe bakole enteekateeka ez'okuziika wabula nga n'abo abapookera mu malwaliro nabo bayambibwa. Agamba nti waliwo abayizi abalala 9 abaafuna ebisago eby'amaanyi era nga bamu bajjanjabibwa mu ddwaliro ery'Ekaliisizo n'abalala nga bali mu ddwaliro ery'Ekitovu. Wabula Dr. John Chrysostom Muyingo agamba nti kyetaagisa amasomero okukuumibwa obutiribiri ate n'okuteekawo ebikozesebwa ebiyinza okuyamba mu kulwanyisa omuliro. 8 suspected arsonists have been arrested. The government of Uganda join the rest of Ugandans to mourn this great loss. We have made some financial contribution to the bereaved families to assist them with burial expenses and to each of the families of the injured students towards medical expenses. Government will continue to monitor the progress of the admitted students. Madam Speaker, all heads of education institutions, school management committees and boards of governors are further reminded to strictly observe and adhere to the security guidelines issued by the Inspector General of Police for ensuring the safety and the security of lives of students in education institutions. Wabula ye akulira aboludde oluvuganya gavumenti mu palamenti Bet Awol Ochan naye yatadde gavumenti ku nninga ng'agamba nti bakooye okukola ng'okunoonyereza naye ate bwe kuggwa ne watabawa lipoota zifuluma ku mulundi guno n'asaba wabeewo lipoota efuluma ku muliro guno. Actually, Ministry of Education, especially the minister, is tempting us to go a little further than even saying without the reports, the investigation reports of the past fire, then she has no business in this house. She has to resign or be pushed first to resign. Why do we have to investigate? If the reports are never brought to public, the investigation reports must come. How many fire have we? Start to count from 2008 to date. You can say anything, but you are not. Maybe you are not part of that family feeling. I am a teacher. Why was it that there used to be no fire at all in the school? And Kati ate waliwo abakulembeze abamu abaliko ekirowoozo kye baleese nga bagamba nti baagala abayizi bano abajjira mu kyokerezo ekyagwa ku ssomero lya St Bernard Emanya Senior Secondary School mu disitulikiti y'e Rakai baziikibwe mu kifo kimu ng'ekijjukizo olwo kino kibeeko ebintu ebirala bye kiyamba. Mu balina ekirowoozo kino mwe muli omulabirizi wa West Buganda Bishop Henry Katumba Tamale ng'onagamba nti singa abayizi bano baziikibwa mu kifo kimu okumpi awo ku ssomero kijja kuyamba ng'okujjukiza abayizi abakwatibwa akasunguyira n'abantu abalala abandikoze ebikolwa nga bino ebyekko nga bajjukira buli lwe balaba ku bantu bano olwo ne bamanyira ddala nti ebikolwa eby'engeri ng'eno tibyetaagisa. Wabula ono era yawagiddwa omubaka akiikirira Uganda mu lukiiko lwa palamenti y'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa Matiya Kasamba nga naye agamba nti ekintu kye kimu kino kyandikoleddwa. Eribe kikwatako tulina ekirowoozo kino abajulizi ba Uganda baaliko ebika byabwe naye of course embeera eyaliwo tebasobozesa buli omu kumutwala kumuziika wuwe naye gwe mwoyo ogwo ogw'obwa Sseruganda gye gutandikira nti abajulizi ba Uganda baafiira wamu. Tulabye awamu ng'abantu bwe bafuna obubenje olw'obulagajjavu olw'engeri endala families tebazikkiriza buli emu kutwala mulambo eguziike ku bwagwo naye abantu abo baziikwa wamu okubeera eky'okuyigirako kwe kusaba kwa
abaana baffe bano abajjiiridde wano baziikwe wamu ate obanga kisoboka wano ku ssomero ekitongole ky'ebyenjigiriza naye n'amasomero amalala gonna kino kibeere kyakuyiga. Abaana baffe banajjanga wano nga bwe tuwulidde nti oba oli awo yabadde muyizi oba bayizi abavuddeko ekigambo kino kibeere kyakuyiga gye bali obutakolanga bikolwa byaffujo bwebiti. Ate era mu ngeri eyo Bishop Katumba aliko n'ekirowoozo ekirala kye yaleese ng'agamba nti kyetaagisa okusomesanga eddiini mu masomo kyenkana gonna agasomesebwa. Kino kizimbe abayizi abakula nga balina omutima omulungamu obutafaananako n'abo abateeberezebwa okubeera nga beenyigira mu bikolwa ebyabagobya ku ssomero ate oluvannyuma ne babeera nga bwe bateeberezebwa okubeera nga baateekera essomero eryo omuliro. Togamba bugambi nti nze mmala budde bwange lesoni bweggwako ŋŋende. Tutandike amasomo tumalirize essomo nga waliwo essaala ennyimpi a narrow prayer naye era ne ku compound n'awalala manyi oluusi ssente zitututte nnyo. Omusomesa nga taterera mu ssomero amala okusomesa wano abuguutana kugenda kusomesa walala ne tutafune budde obwo bumala okwetegereza engeri z'abaana baffe nga ze balimu. Kale nno nsaba nga neegayirira twongere okuwaayo omuwendo. Obulamu buno si ssente kyokka. Tufeeyo okulaba abantu bano be tunaaleka mu bukulembeze bw'eggwanga lino nga tuleseemu bantu bangeri ki. Era omuwendo gw'abayizi abakafa kakati kitegerekese nga bwe baweze 10 nga kino kiddiridde Brian Sendiowa omu ku abo ababadde batwaliddwa mu ddwaliro nga baleeteddwa wano e Kampala okujjanjabibwa olw'ebiwundu bye yafunye naye nga bwe yafudde. Wabula ye Israel Bakulu Mpaji ng'ono ye ssentebe ow'omuluka gw'ekawunguli omusangibwa essomero lino aga kyetaagisa okuteekawo okunoonyereza okulala okw'enjawulo kubanga wandibanga waliwo okuneneŋŋana n'obukuubagano bw'obukulembeze obuyinza okubeera nga bwe bwaviriddeko bino okubaawo. Security teyina kyetuyamba. Security era aho abantu abo bakusimbula ne bavuga Kongo ne bajja mu mazzi ga Uganda. Kyonka abantu bali basimbulira kimunoorana bayikire na haihani. Tusonyiweko kati ebyongo bitadde ku bbali ate bo abazadde mu masomero ag'enjawulo baweereddwa amagezi okufuba ennyo okulaba nga bulijjo bakolaganira wamu n'abakulembera amasomero wamu n'ab'ebyokwerinda okulaba nga bateeka mu nkola ebyo ebyalagirwa okweyambisibwa ng'ebimu ku biyinza okukuuma obutebenkevu ku masomero agatali gamu. Okuwanjaga kuno kwakoleddwa omwogezi w'ekitongole kya poliisi ya Uganda Emilian Kayima nga yasinzidde mu lukuŋŋaaniro bannamawulire yatuuziza ku kitebe kya poliisi mu Kampala. Ono agamba nti ebikolwa ng'ebyo byabadde ku ssomero lya St Bernard Manya Senior Secondary School abookerezi okwokya essomero ne batta abayizi oba oli awo bisobola okulwanyisibwa singa abantu bonna baba bakoledde wamu nga muno kuliko abazadde okwenyigiramu abaddukanya amasomero wamu n'abalala bonna abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobutebenkevu. Agamba nti kino singa kiba kikoleddwa bulungi kiyinza okutaasaako ebikolwa ebimu ne biziyizibwa. Twakuteyo abateeberezebwa okuba nga beenyigidde mu ttemu lino 6 nga mulimu abayizi 3 abasigadde basomesa n'abamu ku bakozi ab'essomero eryo. Naye tujja kwongera okunoonyereza n'okubuuza akanana akataano bonna bekikwatako n'abakulembeze b'essomero n'ekubisinga ku kino tusobole okutegeerera ddala obuzibu oyinza okuba nga buva. Kitukwatako ffenna ng'eggwanga okwejjukanya ebintu bye tusobola okukola okuziyiza obumenyi bw'amateeka kika kino, okutukiza n'okussaamu amaanyi obukiiko bukwatagana ku byokwerinda security committees, okuteeka mu enkola ey'okumanya ani ayingira mu ssomero ani afuluma nga tumuwandiika, okukubiriza n'okuteeka mu nkola ebibiina by'abayizi mwe bayinza okuyigira ebyokwerinda. Abasomesa ali ku duty ng'abeera ku duty n'ekiro. Wabula era ono asabye ne poliisi mu kitundu kino nga eduumirwa omuduumizi wa poliisi mu kitundu ekyo okulaba nga batalaaga amasomero gonna balabe nga ebintu ebyalagira okuteekebwa mu masomero weebiri olw'okukuuma obutebenkevu. Ba regional police commanders baffe mu ggwanga bategeezeddwa nti batalaage amasomero agali mu bifo byabwe babajjukize guidelines zino nti gyeziri bateekwa ozittukiza. Kyongere okujjukiza abakulira amasomero, abatwala amasomero, bannannyini masomero oba oliawo naffe abazadde mu masomero tube nti tuteekawo enkola eyejjukanya ereetereza ebintu bino. Bwe tubeera mu kiyongobero nga kino buli omu olaba ng'afaayo, bwe kimala okukkakana buli omu n'akola bibye. Tuteeka okwebuuza lwaki.
Ate waliwo omuserikale wa poliisi yali yakwatibwa nga okukwatibwa kwe kwekuusa ku ttemu eryakolebwa ku yali adumira poliisi y'e Buyende Muhammad Kirumira wabula ng'ono yayimbuddwa awatali kakwakulizo konna. Yayimbuddwa ye Ismail Sennono wabula ng'ono abadde amaze emyaka 2 mu kaduukulu ka kitongole kya CMI gye yateekebwa oluvannyuma lw'okukwatibwa. Sennono ono yayimbuddwa ku nkomerero ya Ssabbiiti eyise wabula nga tewali musango gwonna gwamugguddwako era nga teyabaddeko n'akuweebwa kakalu aka poliisi. Okusinziira ku mawulire amekusifu ge twafunye, Sennono ono yayimbuddwa oluvannyuma lw'ekitongole kino okulemererwa okubaako engeri yonna gye kizuula nti alina akakwate ku byettemu ebyo. Kati nno omusasi waffe yagezezzaako okukubira Sennono amubuuze biki ebyabadde wabula ng'essimu ze teziriiko. Bino byonna biddiridde Kirumira okubeera nga yattibwa okumpi n'amaka ge Bulenga mu disitulikiti y'e Wakiso ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Septemba omwaka 2018 essaawa zaali ziwera nga 3 ez'ekiro bwe yali mu mmotoka ye awamu n'emukwano gwe n'alinnya Mbabazi. Lord Mayor ow'ekibuga ky'e Kampala Erias Lukwago alaze obwennyamivu ng'agamba nti embalirira ya Kampala Capital City Authority ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala yasalibwako nnyo era nga eyinza obutabayamba kukola mirimu nga bwe kyetaagisa. Lukwago bino yabyogedde mu mboozi ey'akafubo oluvannyuma lw'olutuulo olwa kanso olwatudde wali ku kitebe kya KCCM Kampala. Ono agamba nti ku bimu ku bintu ebiyinza obutakolebwa mwe muli eby'okwongera ku ttaala z'oku nguudo wamu n'okukola enguudo eziyita ku mabbali g'ekibuga saako n'ebyobulamu ebiyinza okuziŋŋama. Ng'era mu bimu ebisinza okunyigibwa amataala ku nguudo tubadde tulowooza nti omwaka ogwo gw'ebyensimbi gagenda kumalawo obuwumbi 13 mu obukadde 5 13.5 billion. Ne mu budget batugamba nti waliwo obuwumbi 2 mu obukadde 7. KIDIP z'enguudo obuwumbi obusuubirwa obubadde mu budget bwe tubadde tusuubira obubadde obuwumbi 309 ne batugambye waliwo obuwumbi 63 n'obutondotondo 63.2 billion. Ebyobulamu obuwumbi mubadde muwina okugenda mu 181 ne batugambye waliwo obuwumbi 36 n'ebirala. Kakati ebyo byonna bye tugenda okutunulamu ulabe tubivaamu tutya. Wabula era Lord Mayor Erias Lukwago agamba nti wadde ng'ensimbi ntono naye mu ebyo byalina okusooka okukola kwe kulaba nti bazimba obutale basobozese abantu okufuna bwe banaakolera ate n'okulaba nga balwanyisa amazzi aganjaala ku myala. Nga n'ebintu 3 ze byentunulidde byenjagala okusimbako omulaka era eri bannanga olwaleero ebintu 3 bye tulina okusimbako omulaka mu busente buno obutono obuliwo. Ekisooka by'ebifo abantu balina okukolera obutale. Tulina okulaba ensimbi ezivaayo okuzimba obutale era ekyo ngenda kukisimbako nnyo nti njagala kulaba ez'obutale ziri luddawo. Ekyokubiri z'ensimbi ez'emyala amataba gayitiridde mu kibuga Kampala. Ekyo njagala okulaba nti emyala Nalukolongo, Nakamiro, Lubigi, ani ensimbi ezisinga tuziteeka eyo yadde KIDIP weziri n'ebirala naye ezisinga ku ezo nazo zigende ku ezo. Ekyokusatu z'enguudo tukyali bubi nnyo. Mu mawulire ag'ebyemizannyo kampuni 2